So haji mutabani wo Kyagulanyi atambulira mu direction nnungi mu byobufuzi bwo. Kikumi. Mama. Nze sinza muvaamu. Kwekyo sisobola. So, I'm sorry. Abantu bangi tetutegeera kyekimu. Era comment zijja kujja. Naye tetutegeera kyekimu. Nenze nkugambye ng'Omuganda Obote simwagala na Munnayuganda Obote mwagala. Ate nga Kyagulanyi nze sinza genda Obote kuteekako kimuli. Kubanga sina interest gye njagala mbalango. Nti enkya njagala kukola ki? N'olwo ebyobufuzi singa oyagala entebe. Exactly. Of course, olina okikola. Bwe bannonda. Ne baŋŋamba tukuwadde obwara DC. Okuliralira. Bwe ngenda nga ngenda kwokya malaalo g'Obote. Ate ovaayo tosobola. Twala ye kimulino kimutwalayo. Waliwo omukono bayinza okuteekateeka bannaye tugenda kusabira Obote ndi RDC. RDC tukuyise. Gwe mugenyi omukulu. Nga ngenda nga njogera mafuukule. Obote iwa ba. Era bwe ngenda etandika kusomesa byakola. N'ekyabuganda ekyokukikuba sikyogerera nako. Tekibaawo Sawa mu speak yange sikimanyi. Nze simanyi nti Obote yakwate Buganda gagikubirawa. Speak yange ereeta makolero. Haji Kyewalabye Kalamojja ng'Abakalamojja bagoberera Kyagulanyi kuba bazze batuga nti we tasobola sukka Buganda naki ninalabye Kalamojja nenga kakati ekyo kireke Kalamojja kale baavu babonaabona bakole ki tutugenda wala tugende wa Nabbanja yabagamba abantu basigale mu mulaba temujja era nze nengakasa nengamba ono kyayogera si kituufu bonanga nti Kyagulanyi yakoze eki nalaba wano social media nga asituka ku NUP tujja namuyita Nabbanja emirundi 3 Nabbanja ono n'atakola nakwasibwa nansonyi ne mu kiseera yali agenda okutuula n'ateekawo helikopita teyaliwo era n'agamba nti abantu abaali bagoberera Kyagulanyi baali bazze kulaba helikopita lwaki yagireeta bwe yabaga toleeta abantu lwaki bayita helikopita omulikuŋŋaanyiza abantu kitegeeze gwe wamusagulira abantu toyagala abantu ate omusagulira ki kakati gwe toyogera bigambo binakadde wankya kati bwayogera bwati aba yekuba mupiira oba otoyagala afune bantu gimulese helikopita afune abantu kiki kakati abantu baaliyo tebaaliyo baali bayitirivu tewali watajja kufuna bantu kubanga abantu bali si babe bantu bankyukakyuka naye Haji lwaki ennamba zino zibulirawa ku kalulu kakati akalulu mukaveeko Africa nakugamba nange olwaleero yabula emyezi emeka ebula omwezi gumu ogujjudde gwa December kati kuba tulonda nga 15 nange ne bampa ennaku 3 nga ndi mu State House President Museveni tampangula tekisoboka nangirira kaki tuyinza mbulina nange tayinza kumpangula kakati muleke kuwuza bululu bwa Africa obululu bwa Africa si mmwe mu bukola ki ne tukuwamu nti Haji oli ntebe tukuwaddemu mwezi nange namuga ndi His Excellency nawe sokoddeko wane ku opposite eno nange nkuvuganyeeko sitawana nze nakukuba kalulu ke mugaleete nga ngamba wamala tuula walisoma ebintu byaffe wamala ogera okuwulira UCC soma ebintu byaffe awo abatawedde kaleete nanga nga nkuba kikyo oyo Africa omugalo tokkirizibwa kutalanga ggwanga ne bwali talaga n'alimalako nze nkulinda bulinzi wali bwetukalangirira wokka muwanga yalinda bulinzi wali mulinda yalindira wali wa Sekkono yes n'abagamba alangirira kyotemukkiriza kukola kintu eki radio kubaako kyeyogera yagamba nti fine million years oba okusiba emyaka 5 anaasamusama nebyokulonda naye ng'akimanyi bayinza okuyisa amangu nti osemowera akoze eki awangudde Obote yenyini yali mu conference waggulu ng'alinda mo ne gajja naye eyali musu yawandika n'akatabo bakayita batya kata waliwo yali aweereza mu gundi awo Obote yakuba omulanga mu Luganda n'aga nti muwanga olwanirira obwa vice president bwo musajja agala lisiwula ngo nti Obote ayogera Oluganda bw'atyo nga leediyo naye yali agirinda bamulangirira ali ku conference center okitegedde kati yalangirira muntu mukulu nnyo ayinza okukyusa ensi nedda mu Tamayiro so olina okukuuma amangu ennyo awo nange kyenkola sikkiriza leediyo zonna nzijjako televiziyo nale nzijjako UBC ani atuddeyo
Olina n'okumanya abatuddeyo. Ani aliyo wamala gy'oli nti kale ate bw'oba ogenda okulangira oyinza okundyamu olukuwa recording amala okukawulira ak'okulangira kogenda okulangirira omala karecordinga aye n'okakasa nti kazannyibwa wekeeteramu studio mugireete ewanga mu State House si kwokatekamu wamala ojja kundyamu olukwe gwogwange recordinga studio mugireete wano State House nze nkanyigamu olibba mala kawuliriza mpola wano nenta ewala Africa nedda Fe aba Fabrication Media Uganda Limited tusangibwa Bugolobi ku Kinawataka Road kunya okulinana Tree Shade Nursery and Primary School nga fe bakafulu mu kwocha mu designinga nokola buli kimu gambanga branding concept development interior branding wall branding okutunga engoye zonna ez'amasomero ez'office embroidery ng'olwo tutunga ku lugoye ne tuteekako design yonna oba akafaananyi konna nga tukozesa wuzi signage printing promotion material eza buli ngeri tent and activation tables gondola fabrication ne 3D designing enonga ya computer screen printing material fabrication van and vehicle branding product display units nga buno bw'oteekako ebintu byo mu supermarkets janguko Fabrication Media Uganda Limited wano Bugolobi ku Kinawataka Road kunya okumanya ebisingawo tukubire ku simu zino wammanga ku 0777 anamunya 26 9 oba ku 0701 04 69 62 tusanyusa okulaba era tujja kolagana nnyo naawe Uganda y'enkya nze Hajji Ashraf Simwogerere omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwa bulijjo oba ngono luyita social political and economic oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi waliwo comments oba emitwalo 2 nga omutali comments n'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola bifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde nkwagala nnyo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebuusanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse esobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeenu eri 07 01 56 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kumumala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa webale kulaba mu mukutu gwa Uganda ey'enkya. Kale abali ku Uganda y'enkyambaniriza nnyo amakya kawungeezi olw'eggulo ettuntu ly'olwaleero kisinziira wa olabira omukutu guno gwa Uganda ey'enkya webale goberera omukutu guno gunze muzikwaga nga Moses Wamala n'ekitange Hajji Muhammad Kizito Karoole. Tugenda kwogera ku nsonga ezitali zimu tujja tandika ku nsonga ya mutabani Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinkana mutabani we yaliko president w'eggwanga Uganda Paul Milton Obote ono ye Jimmy Akena ye president w'ekibiina ki Uganda People's Congress
ekyaje abaganda enviiri ku mutwe n'okwogera ebikinike kyekyo kugenda okuhonaringa omugenzi oba okugenda ku malaalo ga Apollo Milton Obote bye byaliwo mu 1966 abaganda tebibava era tebibiri bava ku mitima era bangi nnyo abayogende baga nti Kyagulanyi yakoze ensobi semasobi okusinkana kena kyandibadde naye ogenda okuhonaringa Apollo Milton Obote nga ye yaduumira Idi Amin Dada bagende basanyewo olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka saako n'okusanyawo obwakabaka nti yakoze ekibi ekitakolebwa muntu yenna amanyi byafaayo ate nga Muganda. Tujja kwogerako ku nsonga eyo. Tugendeko ne Tanzania, ebiri Tanzania ne Cameroon bannansi beeyo Abafirika beegugunga lwa nsonga ya kalulu bagamba nti ebiva mu bululu side eyo si bye beetaaga. Samia Suluhu yadamalako kisanja kya John Pombe Magufuli nga anoonya kike ng'omuntu naye tebyagwedde olunaku olw'okulonda lwennyini abantu ne bagamba twagala reforms mu mateeka oba amateeka gafuga ebyokulonda twagala akakiiko kabeere independent ate twagala abavuganya gavumenti bonna babeere nga bateereddwa. Omukulu Tundu Lissu ye president w'ekibiina kya Dema omwaka guno gwonna agumaliddeko mu nkomyo naye abakulu baatuuka okulaba akalulu nga kasemberedde ne bamuta ne baagala okumuta kooti ne mwejeza nti emuta. Tundu Lissu n'agamba mundeke nsigale mu nkomyo. Kyendowooza nga munnamwe nti it was a wise move ensonga yalowooza nti bano bwe wabaawo ekigwawo kyonna bayinza ate okukwata nze ne banzizaayo ne banneekwasa nti obwegugunga obuliwo era obwegugunga obuliwo olwaleero Lissu is not being held accountable ensonga nti yagamba wadde muntadde kanjira mbeera mu nkomyo. Nate vice president we era twafunye ekiwandiiko ekyawadde mu Luswayiri nga kyoleka nti naye ali mu mbeera mbi amaze ennaku nga talya nti tasobola kuwunyiriza ennyindo tesobola kuwunyiriza ali mu mbeera mbi ekiraga nti ab'opposition mu ggwanga eryo nayo kumpi balinga ggwanga Uganda bangi beebuuza n'okwebuuza yandibanga Samia Suluhu okukyalako wano n'okubeera nga akwataganako ne Yoweri Kaguta Museveni yandibanga yamuwa ku kati akagenda mu maaso okubeera nga kaddibaga eggwanga hajja ono yanga nti obeera ng'oyagala abakulembeze abalungi ku ssemazinga wa Africa abalina okusomesa si butya bw'oddukanya eggwanga ne litereera naye butya bw'odibaga eggwanga hajja ono yanga nti jangu ebibwayo Yoweri Kaguta Museveni yandibanga Samia Suluhu statement eyo yagiwulira n'agitegeera ne William Samoei Ruto bandibanga babiri abo bategeera statement eyo. Kaakati amawanga agabiri galimu obwegugunga n'ebitundu bitegeeza ki wakati mu ggwanga Uganda nga twolekera akalulu bannakenya bwe balabye bannaabwe nga beekagasa baga bane boda muzigule tujje tubayambeko ne bayingirawo baatugambye nti nammwe bannayuganda nga 16 17 babawe ekyetaagisa tujja kujja. Abafirika bakooye obululu mu kusemazinga Afrika obutalina ebutali mazima balonda mulala ne balangirira mulala. Kinvivi Pobia wa myaka 92 bamuzukuza nti muzeeyi wangi wangudde akanga ate kalulu ki kisanja kya 8 myaka 7 naye ye president byoleka ki nga ne mukwano gwa Haji Ndoza Joseph Kabila kooti yamusingisa ogw'okufa byonna biri ku mulirwano ebiri e Tanzania ebiri e Congo ate nga twolekera kalulu n'ebya Pobia. Tujja kutunulako ku ensonga endala campaign nga bwe zitambudde sofa ekiriwo ekyamakulu ndowooza tulina nze nga munnauganda tewanabeera munnauganda afiirwa bulamu nti over police brutality amagye galina gwe gakubya amasasa okuleka okugaana bakande nti abamu nti toyita eno yita mu byalo mufo kyoyita mu bibuga naye so far so good no one has lost his or her life okuva ku okulagajjala oba okola ensobi ez'abeebyokwerinda. I think I need to give credit olwaleero Sige Kaluka 20 mu campaigns naye tetumanyi gye binaggwera. Ekijjo sembanuza kijja kubeera kya obwannakyemalira obuyitiridde e Bukedya ne mu Parliament. Anita Among yaggalidde bonna abamuvuganya ng'akozesa akakiiko k'ebyokulonda byatandika mu kamyufu ka NRM gye byaggweredde nga bonna
abadde bamuvuganya babagalidde gate yo bamaze nominatingibwa ne baggalawo naffe abamawulire twatestinze nze omwe yatestinga ku kintu ekyo nina show gye nakola ku internet among mu exhibition ngenda okugenda ku parliament njaga okukujjako omubaka Medal Lubega Segona interview kasita balaba kadi ne bampisa wali ngenda okulaba banzizeeno ngenda okubira kuli sobole ng'ebintu bangamba awamala ne ngamba kati NTV yawereddwa nayo okuddamu okusaka actually si NTV Nation Media Daily Monitor Dembe FM KFM Spark TV n'emikutu emirala okukulaba ng'osalimbira ku parliament yayisize ekiragiro bakukwate bakugalire yani internet among kiva kuki stories bazze bakola ezoleka obwannakyemalya bwa internet among Bukedia n'abagamba kakate muddamu okulinnya wano ne bagattako n'ekyobutaddamu kulinnya ku nkuŋŋaana za president zonna Haji ono baali mu nsiko ne Kaguta Museveni ye yangamba dda nti ye yakitegeera dda baalinnyira etokota ajja kumbulira bino byonna bye tugenda okwogera kubitegeeza ki Haji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kansulu obulamu bulungi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh emirembe kibeere gye muli mwenna bwe kikwatako amin kama Katonda yeebale okutwagala n'okutufumiitiriza so ebyo byebyo twagaza programu ennungi amina batutandike ku nsonga ya mutabani Robert Kyagulanyi Ssentamu akyayogeza bangi obwama nsonga ki ensonga y'okusinkana mutabani wa Apollo Milton Obote Jimmy Akena n'okugenda ku malalo ga kitaawo omugenzi eyaduumira okulumba olubiri bangi baga nti yakoze ensobi waliwo ensobi Kyagulanyi gye yakoze ntera nnyo okwogera bontu bw'otomanya byafaayo toyinza kumanya wooli toyinza kumanya woolaga najova andi byafaayo gy'ova wooli ne woolaga yes tulina okumanya ebyafaayo ebyaliwo emabega byoliko kati nabiki byogenda okuddirira bintu oba bitereezezza bulungi n'obitunuulira sometimes bikugaidinga bweguli bintu bingi mbirabye nga boogera ku Kyagulanyi naye nze nga munnayuganda ng'omuganda Obote simwagala nange bweguli Obote ebizibu bino byonna bye tulina byava ku Obote naye nga ate Obote si yabikola yali muzungu ekyo kituufu obukyayi bwonna bwe tuliko n'obudobonkanya Uganda eno bukyayi bwa muzungu bwe yateeka kuki ku Buganda olw'obugunjufu bwe yasangawo n'okulemera ebibye baatuteekako empala n'embi ne batugenda nga batupulaningira pulaani ezi kuba bonna bonna Obote baleeta baleete bweguli n'okutuwa obwetwaze bamala kukituulamu ne bakituwoza baga nti manyi tebasajja bantu bawa obwetwaze ne tetujja balekera buyinza tubalekera ebitiibwa bajjajjaffe baali mabega nnyo okutegeera ekintu ekyali kijjera siyinza banenya kaakati ng'omuganda Obote simwagala yadobonkanya ensi alumbye olubiri lwali musikaala olwolaba olubiri lwa terusaba abasajja baali bali ku mutindiro ogumu ne Buganda Busoga Bunyolo Tooro tugendeko baganda baffe bano betwale abaali wansi waffe n'olwalonga kazi bakyali wansi baffe abawano Kamuswaga bachiefdoms bonna eyo yonna waggulu be bakola ensi Uganda yes era ensi yali etambula bulungi amawanga gonna ago abateeso buzibu nga buli kintu kyonna kisobola okutulamutuula ne mukyekolerako kakati abazungu ne baliisa enjiri Obote naye mu bujega bwe n'akigula naye nga takimanyi kigenda kusasulira ki naye ajja kisasulira era olwalala akisasula nja kukituukako kakati simwetaaga naye nga munnayuganda njagala nnyo Obote ebintu ebiri bibiri byawukana ebikolwa byo olw'okuba yakozesebwa okulumba n'asaanyawo olubiri n'obwakabaka n'ensookudobongana kuno kwonna kweriko olwaleero kubanga ofiisi eyo gy'olaba erimu President Museveni ofiisi eyo yalekebwawo bazungu n'olwaleero y'abazungu nga balwanyise ofiisi eyo erwanyise bannannyini nsi kubanga ofiisi eri Entebbe si yabannannyini nsi tebakiraba nti njogedde ku State House njogera katutandike ba Benikito Kiwanuka bwe yali ajja yagamba Obote ng'akubye olubiri mu ggoolo mw'oteebye mwe nali ngenda okuteeba
Benikito Kiwanuka omu ku balaba abaali aba Buganda yali Benikito n'olwalo abantu tebayinza kukitegeera n'ekibiina okukitondawo kyatondwawo kulwanyisa ki kulwanyisa Buganda yabatega history yonna wa Basil Baterenga y'abaani ya kakati ekyo nikibeeraawo so twawukana ebintu bibiri ng'Omuganda saagala Obote nga munnayuganda njagala nnyo Obote nnyo nga muki nga munnayuganda kubanga ebintu byonna bye tulina ebyaliwo Common Man's Charter aga amakampuni gona tegaali gaffe yakwata amakampuni n'agandi amakampuni ba gavumenti ganemu ebitundu 5 mu kimu ga gavumenti ezo na kampuni zaaliwo tezaali ziki n'azireeta nezibeera kampuni zaffe ne batandikawo amakampuni nga abazungu batandikira mu Uganda bagitanga Uganda Development Company yali UDC kampuni eyo nebeerawo neko okutandika mu 1987 netandikawo ne baleeta plan y'okuzimba Kiira kampuni eyo netandikawo ekyuma kya sementi ettololo netandikawo ebintu bingi Obote najja ne batandikawo ekyuma kya tololo sementi wawa wehima tutandika zitampeko ne tutandika ebintu bingi oyo Obote 1 n'ekyuma kiyasanga kikola sementi tonnages ne kirinyisa tonnages times almost 5 nakola ebintu bingi nnyo nga munnayuganda ezira spinning minerals ziraba amalwaliro ago yagateeka Buteesi mu nkola tegaali gage by the way amalwaliro gaali gamuteesa amalwaliro okuviira ddala ku mulago eyo mulago yennyini nalinamu ensubi y'okutegeera naye oluvannyuma ninawe nagenda ewo mu Kadoomu National Hospital y'e Mulago tebaagituwanga kirabo yamuteesa bo baateekako Buteesi 6 floor nga yaabwe genda okinoonyereze wamala genda okinoonyereza kitegeera Mulago Hospital ya Buganda nga yamuteesa Sir Edward Muteesa owookubiri yes yazimba Mulago yamutandika batandika ne Mulago omukadde ne bata proposal Mulago omupya abazungu ne bateekako Mulago Hospital ja kinoonyerezaako n'abajja tukomentika bajja kikomentingako nange bwe tuba tukola program endala enda kikaziyamu yes kakati Obote agamalwaliro agamu n'agateekawo agamu ne si Mulago National Referral Hospital ate si kirabo twajjanjabirwanga bwereere eggwanga lyonna nga tasosodde nti Buganda banaakola ki yalwanaga ne Buganda naye services zonna ez'omuntu ziyafunanga mu Uganda Buganda yazifunanga era nzikiriza n'ebisinga ndoza byakolebwanga mu Buganda percentage esinga wagaliwo ekintu okwawukana nti minzaani egudde abalango omukulembeze afuga bali bulungi okusinga Buganda Buganda yali emaze okubeera momboze Kabaka adwasiddwa ebyobugagga biwambiddwa ebya Kabaka embiri zitwaliddwa ekitebe kyaffe kya Parliament ya Buganda Republic House olwalwo gye bayita omuli obwa Kabaka gye bali bafuna Republic House batandise n'okuzimbawo ekizimbe Masengere ekyamini ya kizimba ekyo Buganda si ekizimba ekyo nkimanyi Amasengere tuserese ensereke muleme gwa Katikkiro Mayiga ekyo nakyo nkimwebaza kakati ebintu bino bijja bibeerawo Obote nabeera nti alina ebintu ebirungi byakola twasomanga ng'otwala butwazi bitabo ne kiggwako ne basayiningamu ne bakuwa ekirala okitegeera kyokka nnyoni zajjiranga bwereere naye nga olw'omusajja yazikolanga yafa n'okufa ne mutabani waali bamitanga Rugasira yalina ekitufu ky'oku factory n'ennono ne zijja nga za bwereere twakolanga emipiira Dundrop yaliwo ejjinja ku mulembe gy'Obote gyonna Kirington yaliwo n'Amin tumukolako so ng'Omuganda Obote mwetaaga nnyo olw'ebirungi eggwanga omuntu buli kintu ekirungi ky'omuntu naffe mu Quran Katonda yatugamba tokuumanga mpaana yankomeredde oyo gw'olowoozanga omubi ku mugongo gwe kuyinza okuvaako bulungi Okena ayinza okuvaayo n'abeera Magufuli wa Uganda netoyisagamba kubanga Okena mwana waani bw'omuteekeko ekyo bw'onoomuteekako ekyo abava mu luweero bonna olina obbakyawa twaleka aba UPC balamu lwaki oba otwagala so bajje ku mpalana eyaki eyenkomeredde mutunulire achievement ezikola ki eyo Obote gwenjogerako kanzire ku Kyagulanyi yakoze ensobi Kyagulanyi bw'aba agenda kufuga eggwanga gye bayita Uganda Lango mwali bweguli tojja kujja Lango muki mu kifaananyi abalango bonna abali Lango tebaalumba Bwakabaka
eriyo abatabawagira era abaganda tebakyawa balamu era teriyo bakyawa Obote ng'omuki era bakyawa naye ebyobufuzi bino bitunuulira Museveni lwakyazi atuyita mu nkwawa wali kiseera Buganda mu 1950 yakola ensobi yasigaza ekibiina ky'obwakabaka ekya KY nekituwa mu Buganda wokka yali nsobi semaso abazungu ne babalira abasajja ba Benikito Kiwanuka ne ba UPC ndi mufulumye ekibiina wa ebweru Buganda nesigala ngwa omulabe w'ebitundu ebikoze eki ba Benikito ne bagenda bafuna ebifo ebweru wonna n'awangula n'akalulu ku 1960 Abaganda beegugunga Buganda okukola government UPC okola government yamala kwegatta naki ababaka ba Buganda 21 kabaka yabawayo butereevu Obote nakola government ng'alwanyisa Benikito ne Benikito baka bwe yali atandise okutambuza eri Buganda kati ensobi eyo Buganda gye yakola singa ekibiina kya kabaka yekka kyatambula nekirumba Tooro namuga nti omanyi nti tubeere wamu Tooro yali egamba Bugambi ba Tooro nti tulonda ekibiina kya KY nerumba Bunyoro tubeere wamu nerumba chiefdom zonna nerumba naye ye yasigala ne yeekuumira wano tufe tuli waffe Buganda kituufu lyekundi lya Uganda naye tulina okukolagana n'abasigaddewo mu byobufuzi kiba kirala ekyo kituufu kakati Kyagulanyi bw'aba anaagatta ensi Uganda nga bweri taleka mulango bweru abalango bo tebamulabanga sinti yabakosa ki njagala ombulira omulanga ayimire wali agambye nti Obote simwetaaga asobola kakati gwajja tufuga mu byobufuzi nga bwe bitambula olina okugenda ku malaalo kifaananyi ekirabika eriyo bubi Obuganda naye mugazi we temukoma bukomiwa kulaba bulabi oli ng'agenze kubendera kirungi ki ekiri mu kifaananyi ekyo haali ekirungi ekiri mu kifaananyi ekyo semwogere wamulaba ani yabba akalulu ke mu kiraana teyali Obote kyenda mu 6 yalina ani munnabyabufuzi taba nampalana yankomeredde okitegedde Kaguta ava mu family talina tetusobola kugula yadde Wilbaro bw'amala okusoma yatuukira mu State House Obote emmere yagiryanga waani yagiryanga waani teyagiryanga Obote lwaki yajjako Obote kyegambye ki olwaleero Oryem afuna ekifo kyatuddemu Okero Oryem kimufusa ekifo kyatuddemu he was a babysitter yaliranga muhoze Tanzania ani yagoba kitaawe Okero afiirawa ani amugoba Oryem akolerawa musooke mugambye Oryem afulume gavumenti yaani ya Museveni nawulidde bawadde muwala wa Bedi Lutalo omulimu kituufu banedda sinnakifuna bulungi naye nga yakiwuliddeko naye baba bakiwuliddeko kitaawe aliwa ali mu nkomi kakati mulimu ebintu byolina okutula n'omanya nti njagala ekifo ky'obwa pulezidenti nti amawanga gali ameka ngenda kulwana ntalo ki mulimu entalo z'abajjajjaffe ze tutalina kulwana bwe tunaba tunakuzaaki ekyali South Africa ekibiina ekifuga South Africa kyatandika 1912 ndowooza Rotary yakitandika twabulamu n'oluguudo weeruli awo ebugoloobi Rotary Avenue waliwo n'omulala bamitaani be baatandikawo ekibiina ne bayisibwa bubi Mandela bamusiba emyaka 27 mu myaka gye ng'ali mu prime age. He was a boxer, he was very young, educated, is a lawyer. Nga buli kintu kyonna kiri green. Bamusiba 21 bamutayina emeka bamutanga tasabona bambata. Yes. Obulamu bwonna bwekifuuka batuyita muti yabusanyukiramu kuba yali yakafuna Mandela bamutwala. Girlfriend we yasinga okwetaaga muvubuka abo tiyamunyumirwa yasula mu kifuba ky'endowooza nnaku bunaku n'agenda bwe yakomawo yabagamba tutuule na bano mwenna mwe bagamba tewali yali muki luzira tewali yali mu luzira waawa
Robben Island twali yagendayo yasiwa meka 7 why he came back and he sit with those people kujjawo mpalana yankomeredde mulimu empalana zetulina okujjawo olwaleero etumanya eyo history tujja musigalawo ng'Abaganda Obote yatukola bubi ng'Obote munnayuganda tulina okukola ki ebintu bingi nnyo ebirina okubeerawo ndi musajja muganda nkakatibwako okuvunama mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka eddiini tenzikiriza kuvunamira muntu ku nsi ate obuwangwa bwe bujja kinneesanga olwaleero nga ndi mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nfukamira wabula ekyenjawulo sifukamira Kabaka kuba nze mmutikkira engule emyuni gyenkola ki yenjawulo gyennina naye ng'omuganda nga sibadde mu ekyo ndi supposed okukola ki obusiraamu bwokugamba tewali kugobereza muntu yenna ku nsi kujjako nze Mukama Katonda era najja buziwa n'embeera ekyuka n'olaba nga ffe yatuvudde waggulu lwaki kakati mulimu ebintu circumstances nekusanga ng'oli awo noga nti kino okukiyitamu nina kukola kino oba sikyetaaga nti sijja kugenda mu kino kati obukulembeze oba owulira nga tobwetaaga oba toyajja kugenda kulikonseringa n'abantu bamu okitegeera tugenda kunoonya ntebe y'abukulembeze bw'eggwanga ekintu kye boogerako olwaleero bannayuganda bonna abamu balowooza nti Museveni ensi eno agikoze bubi Kyagulanyi bw'akeera ku makya Museveni n'amuyita okutuula naye mumugamba agenda omuga tagenda naye ng'ekimuyisa omukulembeze ova otya mu bukulembeze tutambuze ensi ey'emirembe agenda tagenda muleke kutunula bintu nga mubitunulako wano waliwo ojja kwetegwa akalipo nga kugenda okugendamu ku enkya so buli woyogeranga ebigambo gundi wamala onoonyanga nnyo ebigambo ebitatera kukaddiwa ebigambo bikaddiwa weguli ebigambo bikaddiwa nze sijja kuddaawo mbuleminga Kyagulanyi lwaki yagenze naye ng'entebe gy'alina okunoonya etwala abalango muleke genda kugamba nti Kyagulanyi agenda kufuga Uganda ng'abalango abalese bweru ekifaananyi ekyo kimwawulako bakimugattako mu campaign trail kakati mu campaign trail kimugattako nnyo ewaabwe mu northern Obote yakyayibwa Baganda bo takyayibwanga Uganda ekyo kimbali musooka okutegeera population gye tulina obukadde anamumeka ekibatuga tuli 45 yawulako obukadde 8 obw'Abaganda tusigaza obukadde 37 ubose tugamba tuli 10 obukadde 10 tusigaza obukadde 35 obukadde 35 tebukyawanga Obote kende buseejo ogere ku Obote obubi tojja kuvaayo okuba abo bali calculative batambula nakikola ki naye tebakyawanga Obote Banyankole bonna tebakyawanga Obote abo bonna tebakyawanga Obote omuntu yakyawa Obote Buganda na West Nile kubanga balina empalana ezaabwe ez'amawanga abo bote bakwatagana ekyo kyekifaananyi kikola ki naye bw'onooba onoogenda okufuga ensi mulimu ebintu byotolina kwewala byotosobola kwewala wamala kakati agende era atandike okuvuma Obote nti watukola bubi wasanyawo Bwakabaka wagira olubiri ye message baagala atwale eri murogi ki oba teri murogi ne bw'aba alina byanaazanya ng'ebyobufuzi President Museveni buli kintu kyonna kyazaakolako n'akola zikampeni tabyetaaga President Museveni okuzzaawo Bwakabaka ame kanso yagaana eggulu ne Besigye mwali mpulira ne Mugisha muntu yali bonna batunyefunza tewali yakkiriza okitegedde bamugaago byoliko bimanyi kuba bali bamusinga mukaawo mu knowledge entonotono kuba bali bamusinga bitabo bamugaago kyolumba okimanyi Abaganda obategeera yabagamba ekigambo kimu nti Buganda lyekkundi lya Uganda awatali Buganda tugenda kufuga ki Abaganda bakuba mu ngalo kumbe tuba agifumiseemu akaki n'okuleeta Ssaabasajja Kabaka okumuleeta mu lutalo nabiki strategy ya Kyagulanyi gyaliko eyo gwe muzannyo tuleme kutunula wano kumpi ogwo gwe muzannyo gw'ebyobufuzi bwokukola ki olutalo Hajji lwali lubalemeredde muga tugende tuleete Ssaabasajja Kabaka ogwo gwali muzannyo mubale naye nga tamwetaaga very smart move by Obwakabaka nkugaye bwatula ggulu baagaana bonna nga komanda gwe baali bategeera yababuula n'abagaa tewali Buganda eteredde Buganda lyekkundi
kuba Katonda bw'aba atonda omuntu ku nsa mutandikira ku kundi tatandika mimwa yes alwaze kunoza Katonda atandikira kutonda omuntu mimwa kuki Katonda atandikira ku kundi nakugabira okuva ku nnyo era President Museveni bw'aba ayogeraga nti yakola ogundi yakola ekibiina omuyembe gukuli yakola bubi ekintu kya Buganda ekyo omuyembe gwamuvundira mu ngalo yes kyekyalema Obote kati Museveni n'aleeta Buganda n'agiwa Obwakabaka nze bwegakasa nti tebuliiwo sikyogera mu nkukutu yes baguli okitegedde n'avuga ensi ye nga bwe yeetaaga era buli abali ku leediyo bannadduli yazza Obwakabaka yatuddiza omuvuzi w'ensikira n'atalina buyinza Buganda gye twalina yali esolooza emisolo ng'egaba sikalasiipu era embuto zaavuga mu 93 baŋŋamba nti empitirivu bakitaffe essanyu lwe baafuna bagenda kuddamu kulyera mwana wa Muteesa akomyewo kulyerabira ng'essaawa naye ng'oli yabala dda mupiira mulala jjajja yaŋŋamba ng'oyogera ku Museveni essaawa omupiira gwe yabala gwali mulala yabasinza ensumika kyova olaba nze nakugaba waliwo omusajja yayogera ekigambo dda omulaba yagamba nti bane Kayiira yafa twewuunya nnyo omusajja bamukubye amasasi naye ng'ali naye yaga nti omusajja oyo kaafe abadde agenda kutawaanya omusajja waffe akiŋŋamba mu ngeri yakyama kaffe kye naye ngaekimuleeta ekyo kulaba oli Kabaka kakati bwe mutaazanye byabufuzi bya magezi tujja kusigala emabega nga Buganda Haji nze omwakkiriza strategically Museveni atufuze strategic kakati muleke ku blaminga Kyagulanyi Museveni jazzaazanya gyegyo njagala agende Lwakitula Kyagulanyi baga nti abalaalo si beetaaga muli babinyo muwagira Museveni Lwakitula balonda Museveni 10 ku 10 kati agenda akolera campaign mbu si beetaaga muli babinyo era bonna ajja wano mujja kundaba agenda kugendayo ng'abala kintu kirala nnyo muzza wano bonna kumutwogerako wano abasajja batuyisiza bubi abanyola batuyisiza bubi Kyagulanyi bwagenda mukazi bwogera Lunyarwanda ewaafu ebintu byogerere mu kiseera we byetaagisiza kano ke kaseera akatufu yakoze ekitufu wabalaze bwana agenda Arua ajja kwogera birala era izo bagaba naye basaasira kimu nnyo abasajja baatuyisa bubi abava e Tanzania ne Katonda atusaasire naye nga babayisa obubi bye balango n'abakyoli abaavaamu ate eno yateesema kimuli kuki ku malaalo ekyo gyempira gy'obufuzi so Haji mutabani wo Kyagulanyi atambulira mu direction nnungi mu by'obufuzi kikumi nze siyinza muvaamu ku ekyo sisobola so amusole abantu bangi tetutegeera kyekimu era comment zijja kujja naye tetutegeera kyekimu naye nze nkugambye ng'Omuganda Obote simwagala nga Munnayuganda Obote mwagala ate nga Kyagulanyi nze siyinza genda w'Obote kuteekako kimuli kubanga sina interest gye njagala mubalango nti enkya njagala kukola ki n'olwo ebyobufuzi singa oyagala entebe exactly of course olina okikola bwe bannonda ne baŋŋamba tukuwadde obwa RDC okuliralira bwe ngenda nga ngenda kwokya malaalo g'Obote ate ovaayo tosobola twalayo ekimuliro kimutwalayo waliwo omukono bayinza okuteekateeka bannaye tugenda kusabira Obote ndi RDC tukuyise gwe mugenyi omukulu nga ngenda nga njogera mafuukule era bwe ngenda etandika kusomesa byeyakola n'ekyabuganda ekyokukikuba sikyogererako tekibaawo kusaawo mu sipiiki yange sikimanyi nze simanya nti Obote yakuba ne Buganda gagikubirawa sipiiki yange ereeta makolero yayitibuse ebyobulimi yange leeta makolero na tulakita yazimba amalwaliro kwemalira ebyenjigiriza naye ne bampita ate okuleeta lekicara Emmengo ate ntandika kukuba lubiri ebyobufuzi osala kaloma booti amusole benyiziza ku bulimbagano but that is my knowledge okutegeera okwange kweku bweweera RDC ebirungi Obote byogera nakitabo bweki nyinza okuddayo neŋŋamba nti Obote yakuba olubiri nga ndi ku malaalo g'Obote mba ntegeera bajjajjaffe baalugera nti bwogenda ebulyambo kati kyabwa okitegeera bwogenda ebulyambo okola ki era nadde ku mpewo nga mbuuza abantu mwadde mwaga Kyagulanyi akole ki Mandela yateesa n'abasajja baamusiba Kyagulanyi birasoma busomi mu history ebyokuba olubiri Mandela bamusibe yamusiba bibetuula nabo
Waloma nere yabuuzizza nti Jimmy Akena ne family y'Obote yonna beesitula 2:5 zali kampeni za 2 n'agenda e Bulange Mmengo nga tebamugoba. Okena takubanga na lubiri. Yes. Kubira wa. Otegedde. Okena akena ne kumachanga bajjeko no bwakabaka n'abuzza nako. Lwaki omugamba nti no omuteeka ku musango gwa kitaawe. Haja ebyobufuzi bisobola okuwangala era bitutwala byoga nti katugeze nti abaaliko batabani b'abakulembeze ne bakola ebive n'ebikolobero eri eggwanga tubaboole ng'ekyake nabagala kibaga nti nogenda kumala baboola nti muhozi kene rugaba tata yatukola mubi yakola okujjako ng'omwana contributinze ku ebyo kuba kati yesimbye kakati njagala ombuulire abaana b'Obote bagenda okuva wano nga baana. Okay. Netata yagenda olumba olubiri nga baana. Kakati era bwe yalinga ababuulire ensonga lwaki akuba olubiri. Nga ye mutuufu era be batuufu. Bayinza okutwala baga nti naye kino kyali kikyamu. Nereka kubabalira ku kitaabwe. Okitegedde? Nti taata waabwe yakuba olubiri naawe tujja kuvunaana. Okujjako bwajja n'atandika sipiiki ezo ng'agamba nti kitange mukuba olubiri yali mutuufu. Abamaze okusoma history nawo n'ensonga lwaki obutuufu bwali waki abamanya nti ono Kotegole mwagwa si waffe naye mulabe waffe. Naye nalaba mutabani wa Tabani wa Amini wamwitaani omusajja wali amuyivu bulungi nnyo. Namulaba yali Isirayiri. Namulaba nga ali Isirayiri n'amagye agaalumba kitaawe. Yes. Ne mulaba nga ali mutabani wa Nyerere e Tanzania. Okitegedde? N'agamba naye biri byali birala. N'atandika n'okunnyonnyola kitaabwe ebintu n'agamba nti kitange teyali nga bamulowooza ebintu. Bwe mulaba ng'olwale bamwogerako. Okuwangala kulungi n'okumanya ebyafaayo kuki? Kulungi. Omukulembeze asinga obubi mu ggwanga Uganda mu byafaayo bya Uganda y'Amini. Niyo okuwangala okulungi n'okuwaayo kwenare mu buyinza. Amini agenda kubanga yasinga obulungi. Abatanzania badde batandise okuyita Samia Suluhu Idi Amini mama abaganda bagambye temukigeza Amini yali mulungi nnyo. Oyinza okugerageranya Suluhu ku Amini ng'omugerageraganya kooti tikisoboka. Okulwawo n'okuwangaala kuno leero Amini mulungi nnyo. Amwogerako obubi tulwana naye. Kakati eyo y'ensonga eyange ku saidi ya Kyagulanyi sijja jigendako nnyo. People they attack me naye obwongo bwange bulala. Neetegeerera ate nze sitera kuzza kigambo mabega. Tujjeyo ddala ndoza Kyagulanyi kino zanga tunajja mu bya Tanzania n'ebirala byonna Cameroon. Bangi nnyo bazze boogerera mutabalo Kyagulanyi nti ekibiina ky'NUP kya Buganda ye kennyini abantu balina abagoberezi be ba Buganda Haji Campaign Trail Kalamoja Busia Embale Bunyolo wonna gy'abeera ku woteeri zigenda ya ssaawa emu ng'abantu baje bunguludde dda bamukonkona bamugamba leero tootubulire mabulire gankyukakyuka ebintu bino Haji wabirowoozaako wabirabanga binajja okulaba. Naye twabyogerako ku puroguramu either yiyo oba eya ssaawa. Kankubuulire njagala abantu babeere benkanya. Omukwano mutabani wo nga muyitirivu. Njagala abantu babeere benkanya. Batubuulire NRA UPM mu kinaana yakoba enkungaana mmeka mu Uganda batuule n'abantu abaaliko. Abantu babeere baki? Benkanya. NRM kyali kibiina ekibaddemu omuvubuka abadde mu byobufuzi okuba ng'asoma. UPM n'ava e Tanzania nga mwana muto. Ne bamunira akakiiko ka Military Commission akakiiko ako baateekawo kateeke Bayizirayi Mayengo nga bano abasajja ababiri bali buweewo owanga teyaliiko ne batwala bagamba naye tugenda naye abasajja ababiri bano nga tetubalaba muki njagala otegeere value ya Museveni. Yes. Bwe batwala ne balioteekawo akakiiko Military Commission owanga n'akakulira President Museveni olwaliro afuga n'abeera Vice President waako. Bwe yajja yeesimbawo muleete ebyafaayo mu luganda olukiiko lw'egindi waliwo olukiiko lwali awo Katwe awo wansi olabe break down lwaliko abantu nga 50 olala lwali najja na 10 naliwo nga luliko abantu nga 4
ate alafu abaana abamu tugenze kulaba ku Museveni omusajja ow'omutawaana katono nnyo bwe kaninga bantu baga akasajja kano asobola agasajja gali ali mu kilo 45 abamu bagenda ngana kulaba bulabiki nga tebagenze na ku kyakola ki kati njagala ombulire kyago nakugamba nti gwanga Uganda tewali campaign yali erigase nga lya NUP tekiriyo mu bya yakwalize gye nalaba natunuulira campaign trial tuyinza kuddira muntu n'omuga tojja kuba nalabe enkuŋŋaana 2 abaana gye bayita mazzi eyo waliwo gye bayita mazzi ebusoga bawugala bubuzi mu kidiba bamugana okugenda okumu tawuni ne bagenda babala bano ba RDC ne bamuteekeo ate banagenda bati abaana bagenda ku mazzi nga bawuga buki buzi nendaba olw'embalala ne bamuyiseno ne bamutwalire bagenda mumutwala agenda gukira eri kulivu ebuzibwera abantu yabafuna kakati kyakula abantu bafuna si babe ayina abantu b'enkyukakyuka enkyukakyuka zibeerawo mu nsi abantu nga basirise busirisi naye ng'enkyukakyuka bagikola ki bagiyayandira abannayuganda abatambula ku Kyagulanyi ffe nga benaalipo twali batitwaguwa okutegeera abaana banno abato abali myaka gino lwaki batambulira nnyo kuwoli atalina ssente ate nga ffe tulina lwaki batwewalaba ffe tubawa neppiraawo bakutegeera nti abaana ababeera ku kampeyini za NRM babeera ku kampeyini za Kyagulanyi waliwo NTV be yaleese nga balina mu ssaati zaabwe za yero tebazigjeemu boogera babeera eno nefuna akukulira bakalya naye abamu ng'emiti bagiriruddawa otegere njagala ogenda otunule President Museveni gyabadde ava ensi ejjula ekisaawe nekikola ki n'ogattako abantu ab'ekitundu n'ogattako abalinanyiiwo n'ogattako bano abaffe abavaawa e Kampala kubanga kati kampeyini yakyuse edda President Museveni yagenda mu kampeyini ng'asiŋŋanayo baayo kati NRM yonna kulu yonna egenda neewa obubaka otegedde omwendo ogusinga bakola ki delegation bagenda n'olaba ng'ensi n'omanya nti kati eno ensi wano mweri yeeno nti erina abantu emitwalo emeka nti erina abantu emitwalo 4 President Museveni gyonna agireese mu kisaawe weegira katulinde Kyagulanyi ogenda okulaba nga giri 5 givaawa kakati campaign trial eno erinamu ebintu abantu betega bakulaba nti abantu ababeera ku Kyagulanyi Kyagulanyi muntu yekka asanga abantu ebitwalira n'ekitundu mu kitundu nga be balimu n'afunawo 10 webale nnyo abalala bavuddewo exactly kakati biri byobadowooza ssebo oyo omwami Kyagulanyi omwami Kyagulanyi ayina abantu bangi nnyo eggwanga lyonna litambulira abantu abalinayo naye nga si babe ng'omuntu bankyukakyuka Haji Kyewalabye Kalamojja ng'Abakalamojja bagoberera Kyagulanyi kuba bazze batuga nti oyo tasobola sukka Buganda naki nenalabye Kalamojja nenga kakati ekyo kireke Kalamojja kale baavu babonaabona bakole ki tutugenda wala tugende ewa Nabbanja yabagamba abantu basigale mulaba temujja era nze nenkakasa neŋŋamba ono kyayogera si kituufu onanga nti Kyagulanyi yakoze eki nalaba wano social media ng'asituka ku NUP tujja n'amuyita Nabbanja emirundi 3 Nabbanja ono n'atakola nakwasibwa nansonyi ne mu kiseera yali agenda okutuula n'ateekawo helikopita teyaliwo era n'agamba nti abantu abaali bagoberera Kyagulanyi baali bazze kulaba helikopita lwaki yagireeta bwe yabaga toleeta abantu lwaki bayita helikopita omulikuŋŋaanyiza abantu kitegeeza kuba musagulira abantu toyagala abantu ate omusagulira ki kakati gwe toyogera bigambo binakadde wankya kati bwayogera bwati aba yekuba mupiira oba toyagala afune bantu gimulesa helikopita afune abantu kiki kakati abantu baaliyo tebaaliyo baali bayitirivu tewali watajja kufuna bantu kubanga abantu bali si babe bantu bankyukakyuka naye Haji lwaki ennamba zino zibulirawa ku kalulu kakati akalulu mukaveeko Africa nakugamba nange olwaleero ebula emyezi emeka ebula omwezi gumu ogujjudde gwa Desemba kati kuba tulonda nga 15 nange ne bampa ennaku 3
nga ndi mu State House President Museveni tampangula tekisoboka nangirira kaki tuyinza mbulina nange tayinza kumpangula kakati muleka kuuza bululu bwa Afrika si mmwe mu bukola ki ne tukuwamu nti haje oli Entebbe tukuwaddemu mwezi nange namugamba His Excellency nawe sokoddeko wane ku opposite eno nange nkuvuganyeko sitawana nze nakukuba kalulu ke mugaleete nga ngamba wamala tuula walisoma ebintu byaffe wamala ogera okuwulira UCC soma ebintu byaffe awo abatawedde kaleete nanga ningankuba kikyo oyo Africa omugalo tokkirizibwa kutalanga ggwanga ne bwali talaga n'alimalako nze nkulinda bulinzi wali bwetukalangirira wokka muwanga yalinda bulinzi wali mulinda yalindira wali wa Sekkono yes n'abagamba alangirira kyotemukkiriza kukola kintu eki radio kubaako kyeyogera yagambye fine $1 million oba okusiba emyaka 5 anasamwasama nebyokulonda naye ng'akimanyi bayinza okuyisa amangu nti okusemolera akoze eki awangudde nopete yenyini yali mu conference waggulu ng'alindamu ne gajja naye eyali muso yawandika n'akatabo bakayita batya kata waliwo yali aweereza mu gundi awo Obote yakuba omulanga mu Luganda n'agamba nti muwanga olwanirira obwa vice president bwo musajja agala lisiwula ngo nti Obote ayogera Oluganda bw'atyo nga radio naye yali agirinda bamulangirira ali ku conference center okitegedde kati yalangirira muntu mukulu nnyo ayinza okukyusa ensi nedda mu Tamil so olina okukuuma amangu ennyo awo nange kyenkola sikkiriza radio zonna nzijjako television nzijjako yubbisani atuddeyo olina n'okumanya abatuddeyo ani aliyo wamala gy'oli nti kale ate bw'oba ogenda okulangira oyinza okundyamu olukuwa recording amala okukawulira ak'okulangira kogenda okulangirira omala karecordinga aye n'okakasa nti kazannyibwa wekeeteramu studio mugireete ewanga mu State House si kwokatekamu wamala ojja kuwundyamu olukwe bwogwange gwakurecordinga studio mugireete wano State House nze nkanyigamu olibba mala kawuliriza mpola wano nenta walayi Africa nedda Africa kakati lekakubuuza enamba zigulira wa nti abantu bamugoberera abantu bagayiyi butuuka ku vota 5 otatanya abantu omuwendo teguwera kyekyo enamba liri bwe mulano ne mujikusa box ne zikumawa nze nina wenkuteega so kuluno mwamulese yeetaaye ogezaako kubanga waliwo ekintu ekibadde naye era tayiza kwetaaga kumalawo ajja mu bibuga lindako eyo gyali linda Kampala olabe yagimubala kingate etterisasi lyafu lijja kuvuga yakuvuga kati njagala ombuulire ki ekyabadde erira yes okumumba badde balina be baagala tebabatutte genda ng'okendezaako ki n'ennamba eno ey'abaana baki ba Edi Muto baali bonna abantu bajja kugenda bangi nakugamba njali wakinga omuceere piraawo abeere eruzira kati bano abaana balaba bakuteerera bagenda ng'abasaaga bagenda kufuluma mugabo wale babatasa 2 mugumu yes Katonda wange abeekalanga bakyaliyo kituufu okitegedde kati bonna kugamba nti abantu basabagambe bateeke emmere egindi ngali sirimba kambere zogerako enze ugamba eziri peaceful fine yabagenzi eri peaceful kulungo ogiraba nti okutte kamere n'ogenda naye kati abo webali kati abali peaceful abeewa bakoze eki bebase mu woteeri bagambye nti badobonganyiza bayasiza ebintu babbye ebintu n'ebintu bingi nnyo bayinza okubeera nga bali frame nti bakubye emipiira gya poliisi gyonna ne gigwa wansi ne babba jama ne babba laptop kisoboka I don't know nti poliisi nebaleka kuva ssaawa 7 nebalinda kiro oba kituufu wasi kituufu poliisi kakati mulimu ebintu kati waliwo muto wange omwogezi wa poliisi oyo Lusoke Kituuma Lusoke nze waliwo yaze nga tulaba amawulire agane kati ono lwakyayogera bwati lwaki wasajja wa poliisi nebaga ate muleke temumanyiza nemugamba oyo omwana nti aba muto wange Olusoke kitaawe omumanyi musebe bamwita Nkajjabagu yalinga asomesa ekyankwaza emyaka gyonna ng'asomesa ennali eno ennali yazaala oyo kati omwana asomedde ku State House mumusuubira kwogera ki
baba yogedde biyitira Africa kubanga nze bwe mana kusomesa ne nkutuuka mu ekyo waliwo ebintu binjagala okole ki oyogere Haji tutunuleko ku bubaka mutabani obwawa abantu era abagamba nti talina bubaka bupya byonna mu bimanyi mu bitundu ebirimu obwavu ebirimu ebyobugagga byonna nazza bibajjukiza naye n'ebintu byayogerako mulabe ekyali e Nepal kati atandise oteeka mulabe ekiri e Cameroon mulabe ekiri e Tanzania ebintu bino Haji mutabani byayogera ng'ate n'abaana babiraba era bagamba mugende ku TikTok mulabe ekiriyo mugende ku Twitter mulabe muteke mulabe ebiri e Nepal ebyali e Nepal ebyali e Tanzania ebiri wa yate message si kituleetagisa kwogera nti yeetaaga kyama message ya Kyagulanyi agamba kiri Tanzania si ya kyama nze on my side siraba ngeye kyama message ezo tezibatiisa teziza batakutiisa nze naddala nze ng'omu nze ndi musike ampitirivu nnyo okay. Eyo message gyayogerako yebadde Kenya Kyagulanyi nga tannagiyogera nze njiraba mu bantu mweri era kyova olaba nti nze message eyange eri NRM kutuula ku mmeeza tukaddiye abamu tetukyalina busobozi buddoka kgenda wantu wonna tetulina paasipooti tetulina sente naye nga wabaddewo ekibaddewo ffe batandikirako tetulina kyetufunye mu gavumenti tulidde ebintu ebituufu tubyogera tubagamba babikole naye tebabikola ki naye nga ebintu message nene nnyo kubanga population esinga y'abaana bato ate yesinga okuba obubi singa ddala batwala population eyo onkola tugenda kufiirwa abaana kyekisooka balina okufa kubanga reference esooka ey'amagye erina okubasotta bwe balemerako ennyo bayinza otutwala naye nga tusse bangi ddala tugende mu likodi fe abajja mukyala mukaaga nga tuleese emirembe tufulumye na mirambo mwayingira na mirambo tufulumye n'emirambo ekyo kibagenda njagala NRM esigale mu bitabo by'eggwanga Uganda nga bagyogerako buli bwanguzi baleme gyogerako kutta bantu tuleme giteekako kyakitta bantu kubanga ekitta bantu singa zino message ebana bannabyafuzi boogerako zituukirira we must to kill those boys etekiriko kibuuzo okay. Mundu muzirina amasasi mugalina Russia yabawadde ebipya ekisooka tulagawa Uganda tugifuluma tulagawa yes. Samson Mande yagenda teyakomyewo wali yawadde ne testimony wali kakati tetwagala kutuliisa bisesemye bammande bali mukulya bisesemye byabwe biwago ebyagoba wano byaweddewo oba wali totegeera ng'ogenda bakopima wali mulalu wagenda oli mulamu okomewo oli mulamu kyekikyusi kakati ebizo biseetaaga I don't like those things Haji biri e Tanzania e Cameroon n'amawanga manene tusooke tulindeko ekye Cameroon ne Tanzania mukwano gwa Joseph Kabila tuli wakati mukalu era mukwano gwa President Kaguta Museveni bamusingisiza gwa kufa Kabila tayinza ajja kuwona kubanga tebamukwatanga simukwate ali eno Banyamulenge Kabila kyovulugamba nti Africa eringa enkolimire watugamba nti kuli mukutu buli tubeerako wabeerewo abapya abanumbawe akantu kebataategeera mu 93 awo something like that Kabila was a very young boy nga tulina disco yalinga ku Room Street yawo yamugana enkamyufu mulamu twagiyitanga vibrations mwemuva eno gyolaba disco yono omwana bamuyitani omwana oyo muto wange Gerald Luyima vibes oyo vibes muto wa kamyufu eva mu vibration kakati twalina ba DJ abakubanga ki ebidongo mubo yali abakula bamuyitanga Loota mulamu yakubira Sheraton yes yakolanga program y'aba DJ abajja okukola
mubo mwali mu Rastarob Rastarob MC ya mumanyi bulungi nnyo mwali mubo mulala yafaba yalinga Meton Sama mwali mu Chazio bonna bali abasita ba Orlando abalondo bali batalika bamayiminga ku mizindalo bajja kuyimba ku buyimbi ku mizindalo nga sikirasi zabano Rastarob yajjanga ne Joseph Kabila mu disiko yaffe nitumuwa akatebe n'atuula wali nze namuwanga ka Christ yanywanga Joseph Kabila n'anywa Christ we yayambalanga nnyo oluusi bukawunda kawunda bw'atyo Rastarob najja budiski bwe buyinja bwakuba n'abujja mu kabaga yatambulanga nako nga mulimu obuki era akantu ekintu kyekyo era takikyusa ne kati kabaga akaba nako n'akakuwasa Kabila n'alinnyawa n'akuba emiziki n'avaayo nakka wansi nimbateeka mu reveni UWV 15 ndowooza nimbuvuga nembatwala ku Siriki bwe nabasuulanga Rastarob nga yatekererani Kabila era ng'asula wuwe nga n'engoye ezimu ayambala zaani Mukama Katonda n'amuwa n'afuuka pulezidenti n'akola bye yakola eby'abazaire ebimu ebyabanyiiza ebimu byabasanyusa naye ekivve kye yakoze kwe kuddira abasajja bazaire baga nti batulwanyisa amajja agatulwanyisa ag'Abanyamulenge gaagera Rwanda na Uganda ate Kabila n'addawa emabega waago ddala omusajja oli yabadde mukyamu omusaliro ogw'okufa gw'abadde pulezidenti abasajja balina babadde bakulwanyisa ng'obalaba ate oli mabega waabo ate nga badde bakuteekako olukongolo nti Kabila toli mukongo kuba Kabila nze mumanyi mukongo kitaawe namulaba wabula maama we yava eno mu Banyamulenge naye bano abazaire bamugamba toli muki ate essaawa eno okakasizza kye bakugamba ojampiriza ate ozzeeyo ebukojja ate olwanyisa bakitaabo baba kusala ogw'okufa batuufu naye tajja kuttibwa kuba tebajja mumukwata ali eno bamusala ogw'okufa nga taliiwo kuba simukwate ali Banyamulenge kati echansi gyakola ki gyalina ni nange kooti yange Kabila mujjako mutwe kiyinza kukuleka oba otuliddemu olukwe ng'ensi Zaire ebiri Tanzania wa Samia Suluhu bikwoleka kihaji olw'ensonga nti bino byonna bye twogerako tuli ku mulirwano wano Kenya bo buli wabaawo akalulu tusuubirayo okwegugunga n'oku protest ez'amaanyi Tanzania kyabadde kisuubirwa omuntu agoberera ebyobufuzi amaloboozi ge mbadde mpulira ku ground era nayo bannama yabaye Tanzania n'emikwano gyange ndoza tugenza otuukira mu September okuggwako nga ntegedde embeera nga bweri ku ground mu Dodoma ne Dar es Salaam actually nana nagenda mwezi guno naye nafuna obubaka n'entegeera bino wabisuubira kakati kyekiri ekyo katugendeko mu BFI ebitono Magufuli bamulonda mwaka ki 2015 oba 2015 na Magufuli alondeddwa wano nga guno tuli mu emeka 2025 naye mu ekisanja kya 2025 gyako emyaka 10 2015 abadde yakasavinga kisanja ali Katonda amazeeko 10 yes yeah true yes nchitagi yabwe kiri 2015 nina mutabani wange ali Tanzania ne kitaawe amuzaala ntwalanga muga Dr. Minja ne wabeerayo muwala wange akati oyo mutabani wange nagamba njagala kunnyamba kunzimbira nnyumba nina engineer naye ali bize nenjagala ojja omuyambeko nensituka nengende Tanzania ne mutabani wange omba mita Faruku etukkirire Tanzania etufubuke Tanzania tutuuka waka kumakya ne batuvuga ne batutwala posh area agaboolaba Kololo walungi nnyo naye nga wapya katugambe nga Kigogo omulaba bw'atandika bayitawo Sarasara netuukawo mukulu inginiya Matero najja shikamu marhaba bari za kwako ntuka ntutula mu plan tukiyitamu
nambulira ekyokukola, twagala kino sasa takuwa pa siku 2 niende darudi nga naye nga alina emirimu minene nnyo Arusha gyava naye nga ngenze muyambako nenkola mu mulimu mulungi nnyo nendekawo n'ekyafayo nakolawo n'oluzzi nasanga amazzi mu lusozi nenga amazzi gano nga kuŋŋaanye gakolemu oluzzi maka g'omukulera oluzzi weeruli. Kakati omukulu baali mu campaign by that time. Omukulu Matero engineer yali akooye CCM naye nga wa CCM nga bundululo olwaliro nga nvumirira ebikulu ebiri muki mwena RM noli yali waaki era namugamba ku lwaki tukyuka n'odda eri kuwupinza naga sisobola kino kibiina kyange tulina okulwana kikole ki. Kakati okugoberera kugendako nnyo nga ngoberera campaign zaaki President Magufuli abadde Tanzania mu lwokwano lw'obukulembeze teyaliimu. Yes, true. Mwalimu Jakaya Kikwete yali president nga apanze Muganda bamuyitanga Membe yali foreign minister nga apanze yagenda okubeera ki president. Kakati nga waliwo bana befuza government babi nnyo omwami Lowassa yafa y'omu ku basajja abaali abagagga ennyo mu Tanzania n'ennyumba omwami gundi gy'asulamu eyagizimba yali mwami oyo omwami Kikwete mwali president nga tannaba kufuuka president naye ng'ali mu layini bwa president oli Lowassa yazimba ennyumba mwakola ki mwasula amaka ge n'agamuzimbira. Kati bwafuuka president ekifaananyi kibeerawo Lowassa mu CCM nga yagenda okukola ki okujja era nga ne Batanzania bamanyi Lowassa yakola ki bwe bagenda e Dodoma nga tuli ewaka e Dar es Salaam omwami n'aŋŋamba oyo Kikwete no Matero n'aŋŋamba namuona we mjamaa hamataka kutupa mtu yetu inje lakini Mungu hasahau naga ndo musajja mulaba ayagala okusola omusajja wafewa okwendeka tutakola ki terabira na Watanzania tuko wapumbavu na Watanzania tuleba ki basiru kworo yateeke milioni 6 Dodoma ekiro mukamyufuka CCM ne bakubalo wase ebweru nga bola bambabazi abantu banyiga nnyo aba CCM abaali onaga nti obwate bwakoze nti basirika. Kakati Lowassa gwe baali balowooza abantu bannansi ku bayitaaga n'aba CCM bamukubyewa ebweru Kikwete n'aliragise n'amanya nti memba akoze eki ballot vote y'ekyama baba bagenda okukabikula ng'ali bweru taliimu. Mata yangamba ukiona kuona kunywa pombe wewe leo honge tembea yanga nti singo badonyo omwenge gwe leo tuwali koze iri mugalwaje nangamba nti hata Pemba iko out nanga noli munnego yabadda planning ira Mungu amukoze eki nakugambye nti katonda takola ki teyerabira namusole ebweru kane wasigalawo abaaliwo ne mu baaliwo Magufuli nga si yali mulayi. Yes. Kakati bana basajja baga ne bannaye mmanyi nti no suluhu yaliko naga ne banne mmanyi nti ekisajja kino tubadde na kibbanga si kiri kyanguzi kibadde kwa Minister of Works kyakola birungi byerere tukiwa obukulembeze Magufuli nga tamanyi nakonya mpira gwamwekoonako najja nga tebamuwagala Matero nangamba hata huyu mbaya tutake nini bulldozer we ningenda bwengoma wenu akaluka kugwa kayitwamu kagwa kabalibwa balangirira Magufuli waite banga kwanza kya kamyufu ka wendoza bakaddamu mini jali ebiri bamaze nokulonda no wa president bamukoze eki afuse president ne mukubira Matero vipi huko nangamba Engineer Kizito Mungu hakuli Mungu tali yanguzi ne mga nini tulikuwa namtaka Lowassa hata tumtake ne Lowassa katuba tuwagala tetukyamweta ate okyusa eki naga Mukama Katonda atukubagiza omusajja nintirira nimbuza soko nyinyinyoli nangamba nti ono ate Tanzania muli ku mutima n'okusinga ffe tufunyono tumaze nangamba on Tanzania muli ku mutima n'okusinga yagitondawo Nyerere ekyo kigambo kiyangamba ng'ekintu kya kipika nnyo nangamba ye
nengenda okugoberera nali Tanzania awo bayitawo batya mbezi awo ndowooza mbezi mu bus park nengenda okunsala enviiri jamu nambuuza omwana we mzee vipi bwana we ndugu ya Magufuli we ni nani mbona mnafanana sana nambuuza ati ngovuana Magufuli aba Muganda nambuuza ova ali mugamba Mwanza atejjukira Magufuli wewe jetafute vizuri Magufuli ava Mwanza nange ekyo nakimugamba Makisudi unatoka Mwanza naye anatoka Mwanza jetafute wewe kakati ekyo nembera nga ndi interested nnyo Magufuli kati onambulira ngenda okugoberera Magufuli wallahi nga yeye dictatorship nagiraba abamawulire yabasiba ebintu bino yabikola naye nga ekisooka mutima nemubuuza kwesa nanga nti bwe yali bagenda okukola pati yabagamba ku mwenna abali wano mu bodi room njagala mumbuulira atalelese enkoko mu firiji kuba bonna balina obusobozi muteekeko kyayi bawuyita bateekeko kyayi mu binika wali tunywa kyayi zino sente zigende mu Embiri hospital ye mulago waawa ekyo ekintu kyakuba wala aba Tanzania Magufuli yamale Tanzania emyaka 6 tiyagenda ku Europe ensonga gye yawanga bwentambula nja kutambula ne delegation nyingi sente zijja kugenda ki ambassador tubalina ba foreign tubalina bakola ki ba foreign whatever bajja kutubulira ebyokola ki kakati Magufuli nabeera ali dictator naye agatta ku nsi n'alwanyisa obwa dictator I mean obubbi yalwanyisa obubbi corruption yali muyitirivu abazungu n'abateeka ku nninga n'agenda mu URA Tanzania TRA Tanzania Revenue Authority n'agenda kuba n'abaali bagenda okukola omwalo Geita someone waliwo awali omwalo ku boundary ya gundi yawe ya Tanzania awo n'abaga mugere mukolewa mugudde mu kukolewa mu China obubbi bonna bumwogera ku mbumanyi bakikote bonna n'abasiba zip tayagala any advice from you kubanga akumanyi obadde mubbi yadde obadde mukama we nakola ebintu bingi jo bannamawulire yabasiba yes Katonda ate n'oyo omusajja opposition man oyo Yatindu Lusu yali amusse Mungu ayataasa butaasa bantu kuba bamukuba amasasi ninkakasa ogunga mukubaga apa kuye sirowooza nti yaliiko kyali kuye kati was a very good dictator naye ng'alinganga bwolaba wa Lee Kuan Yew owa Singapore yali dictator naye nga Singapore yasooka ku muki country first yali Magufuli kakati abatanzania nazzayo baga za Tanzania yaabwe original Magufuli Mungu bwamu njagala otunuulire Magufuli bwe yafa tewali muntu gwe bagenda kungubagira naye tebamukungubagira nga Magufuli bamukungubagira wagiraba yes ensi yakaaba yes lwaki yakaaba ng'atabadde dictator yali abagattako dictator bw'aba mu ggwanga ffe tebitukwatako bw'aba atukolera tebitukola ki dictator omugu w'eddalu ng'akola tebitukwatako gwe twetaaga era ensi yeetaagamu omukono gw'ekyuma ensi bw'onoogenda ogikola ng'onoonya kalulu Kyawule bw'abanga atunuulidde kalulu ng'agenda kukolera ensi ng'atunula kalulu alina okubeera muno omukono gwaki ensi ogikola waliwo decision ze mulina okukola hard decisions yes enkyamu ne bazivumirira enkera ne bakwebaza ye yali Magufuli kakati bwafa Suluhu yajja ne bamutunuulira ng'omukyala omuyivu ekyokubiri mukyalo ba namba 2 mu bufumbo achievement nene tavanga na bufumbo by the way yes ndo kubeera president asigala nga akyali ku namba 2 y'obufumbo tokiyita mmere tayite eyo ndala n'akigumiikiriza n'asigala mama w'eggwanga n'akendeezaamu ebizibu ebyaliwo bannamawulire ebimu n'agenda nga ajjawo ebintu byali bingi bamutunuulira ng'omuntu omulungi ennyo nga yakajja bambi kakati bagenza okuddamu okutunula bannansi baganedda ate jjukira okulonda nga kubi nga n'abatanzania ekibadde kisinga obatagaza ennyo
opposition kulonda era kyekyali kikubyoyo amasasi yes tukyuse kola ki era yabagamba butereevu ndize bannansi temugenda mu kulonda nga tebakyusizza ki yamuyolerawo ebibiina ebyabaddewo by'amaanyi oba byali 3 ate nga Samia Suluhu ye yakomyawo ono akulira Chadema olwaleero Tundu Lissu yamuperereza ayagala kulaga nti ye muki naye nga yeekwese naye nga mukwekweka nze nkakasa Tundu Lissu gundi ebyakola byonna si bibye Samia si bibye ateekwa okuba nga eriyo babenchmark manju abatambuza omuzannyo ogwo bamugenzi bamutomeza ebintu bingi nnyo kubanga bajjamu nga tova kuki kugundi ya tova ku system ya CCM kokola mistake yonna noteekawo okukyusa amateeka kwaga amateeka bagateekawo Tanzania eyinza okukyuka naye bwekyuka bannansi bano gye bujja tebajja tubuuza ebintu byetuze tubbidde ebbanga eddene nga CCM kubanga bakugamba ne mutabani wa Suluhu olwaleero okwejalabya kwaliko kuyitirivu yes yeah true omwana sente zalina mutabani wa Kikwete kuba naye ali mu layini yes true kugamba papa tunule bagati bw'ote ekintu kino totuleetedde buzibu so electoral reforms z'Abatanzania zibabanja zitandika na Kikwete naye teyazijjusa bino ebyakakiiko k'ebikonda kabeere independent ebyo byonna bize birawo ne Magufuli ebyo naye ate ye teyayagala nabiwuliza ate ono najja n'afaanana nga gye bikola ki balabamuga tova ku main ayagadde ajje nti addemu enkola ya demokrasi entuufu eri eyeki bamugamba tobula ekyo bwe kimala okuggwa bannansi nga bali eyo bali bakaba ne CCM ate ekibiina kye kyennyini n'akitugumbula yayagala ave ku demokrasi ya Afrika ekibiina kyabwe kituula ne kikola akamyufu yasikira obukulembeze nga constitution bwegamba yes ng'alina okuddayo okusaba kaadi bupya yagigaana teyagisaba yajja butereevu bano bamugamba ssebo mu CCM ate mwennyini ssebo njabo komawo tukuwe kaadi naffe tuvuganye bonna yagoba bugobi lwatandise kakati bano abaana abamu balina abantu baabwe nga ba CCM bano bonna abaana abekyanga sigamba nti bakibiina opposition benkyukakyuka naye nga bali mu CCM enkyukakyuka muki beba opposition ba CCM kati obasibye obaganye okulonda oteeseewo ababo beba ssekikubo beeyo oteeseewo ababo okumanya nti tebalina na nsonyi nofuna ababaka 2 babadde ababaka 2 yakankufamiga omuwendo omutuufu okuba exact yes yaluzinza abawala abalonzi 2 notabako na nsonyi n'olangirira n'okulonda abantu bonna abaali bali bakubya akalulu tebakabya kalulu abaana eggwanga lyonna terironze n'olangirira ebitundu 9 mu bipeka ebitundu 9 naye yawangudde akalulu 98%. Gwe n'otobako na nsonyi n'ogamba tewangudde akalulu n'okusinga bafondi faaza b'ensi eyo ozane President Museveni no fondi faaza Nyerere teyawangulako kalulu awo nasuse bamwinyi tebawangula nko ku percent tewali yali awangudde kweyo percent kikyokoze ggwe ne Magufuli teyawangula ku percent eyo ate nga Magufuli akaluka abannansi bakamuwa by the way na mutima gumu nekisa njogo bamuwa akalulu kubanga yali abakolera kyova olaba mu kufa kwe bakaaba Magufuli bali dictator abantu bali bakola ki gwe oli mulamu batandise okuziika ng'oli mu ntebe mu State House kubanga balumbye State House Samia Suluhu bamuziise mulamu nga tagenda kudda kubeera nga ki ono yagenze ne bw'aba tavuddeeko tagenda kuddayo kubeera Samia Suluhu gwe tubaddeko wagenze olaba abasajja mu kifo ky'okutuula otuule musigaze ebintu byemulina kuba bagagga walabe kye baakozewa Mwanza Mwanza gwe baakozeeko obulabe ab'Mwanza bennyini oyo omusajja gwe balumbye bamuyita gaasi Muchaga we Mwanza yes Muchaga ndoza bali babayita baawo be Mwanza bagitegeera banna Mwanza bennyini bebalumbye factory bamulanga kuwagira Suluhu abaana baagala nnyo abayimbi
Diamond Platinum aliwa tayinza kulinya Dar es Salaam naye yayimba ng'omuntu ayinza okuba nga yasasulwa of course yayinamu naye aliwa addeyo yavuddeyo n'akola akatami nga gamusimanya abatanzania beemulugunya nnyo ku buli gavumenti exactly ayinza okuddamu abigere Tanzania ayinza n'obutadda Tanzania kubanga naye babalabanga be bamu kubafunye sente zaabwe ez'omuw'omusolo kuba sente empitivu zebamutadde gavumenti zemutadde zeekuteekamu okuba oluyimba lumu baganda bakuwadde $1,000,000 ng'okoze eki kubanga okubya oluyimba lumu oyimbye Mama Suluhu kati bano abaana bali ku kkubo baharmonize bonna kati tutuulire ensi gy'olaba Tanzania emu ensi ebadde esinga okubeera peacefully bannansi abatanzania abo n'okwogera bwogere bali so romantic tubeere Tanzania tewali muntu Mutanzania nga tali harmful nga Kenya ekimu ku kyatuukyusiza pipeline y'amafuta ogende Tanzania kwekalakaasa kwe Kenya eggwanga Uganda state negamba nti wali bizibu kaakati tugijjayo esigalayo ate ng'okwekalakaasa kugenze bubi tuli ba victim nga bannayuganda naffe batubalira mbalabe baabwe kuba abaana babadde nga babyogera nti n'amagye abamu mbo bwe balaba abayingidde munda mbu baavudde wano kati ebyo bwe bityo bwe bitandiikiriza Tanzania era olaba tennaba na kubeera nnyo abasiri kati njagala otunulira ekintu Tanzania olaba abo abaana beekalakaasa abali mu Dar es Salaam kankubuli Dar es Salaam bweri olaba okuva Dar es Salaam city kilomita eringa emu noyita ku Sarenda Bridge bweyongera mu maaso awo n'ogenda n'otuuke ku berigenda Musasani awali President Nyerere ne Masaki bweyongera ku Katonda waddako junction ne bagita Morocco olusala Morocco obeera ku barracks bagita Logalo barracks naye walabyewo amfulo y'abasirikale eri awo barracks eri kilomita ezitasukka 3-4 bagita Logalo barracks naye kyatunudde ate nga ne President yasabye banna ab'ebyokwerinda bakole ekisoboka kyonna okuzza embeera muki mu nteeko naye embeera okuzza mu nteeko erina kutta ndabyeko n'obutambi obumu oba abadde ayambadde feke oba abadde musirikale mutuufu nga yakulembedde abantu batambula full combat ya Tanzania njirabyeko I don't know either it's true or not egenasembe okufuna ye Samia yafulumya eggwanga mwali Samia mwali Tanzania tanagenda mwali taiza genda yavuddeyo n'agamba nti it's time to unite nti engeri akaluje kawedde it's time to unite our country and do not destroy what we've built over more than 6 decades. We will take all actions and involve all security agencies to ensure the country is peaceful. And tujja kukozesa obuyinza bukola kinga weyekalakasa tulina kumutta okitegedde ye gwe Suluhu ofuze emyaka 3 egy'Amagufuli abasajja bafugidde Tanzania emyaka gigenda mu 6 tebafunanga chaos eyo lwaki tutula n'ogamba nti ekintu bwe kiba kiri bwe kityo bannansi mujje nti obukulembeze nali sikimanyi nti maybe kyenkola ki kitwagala Tanzania ofuze tebakuwanga na bukulembeze bonasi Magufuli yakuwa obuki by the way Suluhu alina okumanya ekintu kirimu bannansi tebamuwanga bukulembeze bamuwa vice true test agitunudeko batitegeeza titukwetaaga eyo message ekola ki kati komawo tuuze ensobaga nti banne Tanzania tugyetaaga okusinga ffe tusigadde tutya mu Tanzania okitegeera ono omusajja yagande mukomera musajja mubazi tundulisi ayinza okugendera mukana akavuyo amanga naye nawe tojja gifuga ensi nawe tojja gikola ki n'agende mukana akavuyo kuba teyali kabuzeemu samuhawu naye yakimanya ye abasajja bannabyabufuzi bagezi ayinza okuba nga kino yakiraba badde bagenda kumutanga ebulambale bamutadde ebulambale nzesigaddeyo ndekenze nkyesibye naye kino yakiraba kubanga babatarayiza agenda ku street n'asirika ate ajja kukola message ziyinza omuleetera obuzibu
tebenza genda ku street ayina osirika busirisi bakunoonya bannamawulire wamala omunoonya wadde ogamba toyinza kuvaamu ga nti ate mpagira era nabadde nnyingira Tanzania toyinza gamba nti obadde oyinza oga nti ajjaga nti mpagira suluhu abadde alina kukuba suluhu naye ku byamukuba ku baana abantu obunyiivu balina abannabyabufuzi ng'obajja mu ntebe ayinza okugenda mu kavuyo haji nadde neetegese ennumba Tanzania ngende nsaka akalulu kaayo ne baŋŋamba gundi gwe abo abaana oyinza obutabawona n'abatali baana kubawona gavumenti zino mulina ozeegendereza mulimu abantu naga nti yowawa nti wekenya wa Uganda nti mulabe munnamawule nti oyagenda kuleeta byonna kubanga ne Isirayiri Abayisirayiri bannamawulire abali munda tobabala abagezaako okufulumya amawulire ga Iran ng'ewomoggodde eki Tel Aviv kubanga mu byafaayo by'ensi Tel Aviv yali tekubwa yo tekola ki kati abagezaako okulaga ebyo byali destroyed by the Iranian missiles abamu si balamu kakati Mukama Katonda yakuyambye kwe n'otogenda Tanzania ebintu byonna bano lwaki yagyeko internet nze nzijeko internet gyozonga ki accreditation yokka wewasoso okunzigalyako internet kati gwe munamala ogenda kukolerako ki saagala kumanya bindi munda ate gwe oyagala kwogera birimu ki olw'okuba olina kusimanya okolera ku internet gwe tunulawo tolaba tebannaba kugula internet tolaba nti wakyali wasibe naye kitwewunyisaaji obuvidiyo bufuluma butambula era ndowooza bali ku gundi zino muziyita bayinza okuba kubali bayinza okuba ku satellite kubali naye ate era bwemba naagenda okuta abagendedde bannamawulire abagende mu kavuyo awo bafu gye bali abafu babadde bamanyi nti they anti government kubanga bannamawulire nabo bantu tugande kubeera munnamawulire si muki naye atuuka naga naye kino kikyamu naye nga ne gavumenti ekimanyi kubanga gwe bw'otuula wamala otuula n'omunnabyabufuzi n'omubuuza ebibuuzo n'ovaawo ng'akusalidde omusango naye gwe nga togumanyi ku bibuuzo by'omubuuliza mu pabuliiki kale kuba bibuuzo by'omubuuzizza olese omuyuzizza tuneegwako naye Mungu n'agamba yakkusiŋŋaana ekyo nkimanyi bulungi ebibuuzo bimubuuza bwoti naye nga buli kibuuzo ky'omubuuzizza oyuzizza muyuze bano abagenda okuddamu okusoma ebyo bagenda kuyuza muyuze nga bamulaga tuwano kino so ekyo kyekintu ekimu ku kiwawone Tanzania so Samia Suluhu alina okukimanya Dar es Salaam alimu ate kati olaba kati nze kankuzeeko wane waffe ensi zino zonna zolaba kati Kampala is surrounded by the ghettos ekintu nga kitutabuseeko wano ghetto zituli munda waliwo ga tujja kutangira nti ghetto abaana bagenda kuva Lukaya tetujja bakkiriza kuyita Mpigi naye abantu muli nabo abo bonna boolaba abaana bonna bali awo ghetto mpitirivu eziri Dar es Salaam awo mwe bavwa toga nti balinye mamotoka kuvaawa kuba emotoka tezitambula ni bali omwo ate nga population emu abali mu Tanzania bwemba mulimu obukadde 3 eri mulimu abantu 5,000 bubiri kitundu ze ghetto boys bayitirivu nnyo ate bona mulaba ghetto boys mwe muli n'abaana ba minisita wamulaba owa Kenya yali mwana wa minisita yali waaki waliwo omwana gwe baakwata awo ne nnyina tamanyi nakumanya nti aliwa nga yeebuuza kati ono ekimufulumiza ekisaakaate kiki ekitali mu kisaakaate muno naye muto future agitunuulira yadde maama okulyandya naye ensi mugitambuza bubi Haji future ya Samia Suluhu eriwera ekisanja kuba nkimanya agenda kulemerako naki talina kati future mbi era bagenda muwandikako ebitabo bigenda muwandikako bubi akimalako revolution ekyo kisoboka okimalako kisoboka kubanga mu malirivu olaba yalangiridde 98 ku 100 nze ne wenatiiridde Suluhu yali badde agandi pangudde ebitundu 56 kubanga waliwo n'abeekalakasi yali badde abajjamu voter turnout yabadde once naye yawangudde ebitundu 98 era babadde obadde balakubitagana ku mitimbagano kula tunayo akutegeeza akalufu tukalina tetwakasitudde okajjeewa
kibadde boogera mu Luswayiri ng'abaana baga kula tunayo umepata wapi kula akugamba nze saalonze nasigazza akalulu ndi ku street gwako okajjawa kati yali baddaga nti mpango lina ebitundu 5-6 ku buli ki naye ng'ebyo abakulembeze bonna babiirawo Saddam Hussein yawangulanga na 98 Gaddafi revolution okugwa yali mu 98 Hosni Mubarak okugwa yali mu 98 kakati bano bonna ekyo tekikwewuunyisa Haji omuliro ogubaddeyo bonna okwokya ebintu ebitali bimu ofiisi z'abannabyabufuzi abatali abamu abayimbi ababadde bawagira ennyo gavumenti abamu sinakasa ekyaga akatamike nasimefuna nga Diamond Platnumz afuluma ndowooza yalinga yafulumye naye ekiwandiiko ky'ensembi y'okufuna ekyavudde mu Chadema preliminary statement by the party on the so-called election results in Tanzania. The chama cha Demokrasia strongly rejects the so-called election results announced by the National Electoral Commission. These results have no basis in reality, as the truth is that no genuine election took place in Tanzania. Citizens did not participate in the October 29th election due to an environment that was neither free nor fair and because of the absence of a leveled political playing field. Furthermore, Chadema emphasizes that the Electoral Commission has released figures that are completely fabricated, merely reflecting the malicious intent of Samia Suluhu Hassan and her party to rig the election and an act which they have succeeded. Chadema has repeatedly stated its position of no reforms, no elections. We warned clearly that without genuine electoral reforms and political laws, the election could not be free, fair, or credible. The countrywide demonstrations are clear proof that citizens did not take part in what is being called an election, and that they reject anyone emerging from this flawed electoral process. Therefore, Chadema, the announcement of the results today is a clear coup against the will of Tanzanians who have been denied their democratic right to choose the leader they want. 2. Does not recognize Samia Hassan Suluhu as the president of the United Republic of Tanzania, as she has not been elected by the people of Tanzania. 3. Advises the international community not to recognize Samia Hassan Suluhu as the leader of Tanzania, as she lacks legitimacy, having not been elected by the citizens. Ekituufu nnyo. Kade njagala ombuulire. Your position njagala ombuulire amawanga ga Africa bameka congratulations. Abamu congratulations. No wano sinnagira bagombe. Yes, njagala ngambe. Nabo tebannamukakasa. Kubanga tebagala nnyo okukola statements zinza kubawenza ga musajja bwagendera nga tefe twamaze ddo mutongoza. Malo okulaba ku mental we oba yamu congratulations. Tewannabaawo. Wabula essimu zo zoogerwa ez'ekyama okumugumya n'omubuulira ekiddako. Ne mental we tannagira. Ate bibe byakyama kati ebibe officially bigo byonoonya bibe officially kumukunga naye waliwo kati essimu eziyitiŋŋana ez'ekyama zitutasobola kumanya. Ez'abakulembeze Ruto amukubira, His Excellency President amukubira, abakulembeze bonna bakabeere beerwana. Naye nga mulujjuddwa okukifuula public. Ate kisoboka tebannaba. Era gwe kitunuulire ne bwana bagenda okulayira ayinza okulayira ye nebba ne basisi embokka nga tewada mukulembeza agenze kola ki. Okay. Yes. Haji ebiriyo bino Kyagulanyi ng'alina abavubuka abayitirivu abamugoberera abagamba bakebera ebiri e Nepal n'ebirala byonna ebiri e Tanzania bikuwa ekifaananyi nti abavubuka nabo bandiga naffe ku kalulu kanene we tulabanga tebitambula bulungi kuba bano babikoze ku lunaku lw'akalulu bikwoleka kikono tuli wano kinyana mpini. Anti kati nze nakugamba dda obukulembeze bwaffe obwa NRM okusucceeding nga tulina kutula ku mmeeza. Abantu batutadde abavubuka temukyatwetaaga mmwe wamala. Temukyatukola ki? Population y'abavubuka temukyatukola ki? Yes. Kakati nze ngaalaba ewala n'abeera mu baghetto boys njagala ensi eno etuule ne bannabyabufuzi si Kyagulanyi yekka bannabyabufuzi bangi basibire mu nnyumba tetwetaaga kumanya bye bateesa
Twagala bavemu na solution nti twagala Uganda etambula n'emirembe nga tuli mu kutaaguka. Uganda zeetagula emyaka mingi. DP mu 63 ebitooke baabitema. Era Abaganda bayimbanga ennyimba wano okufumbirwa Beni nfumbirwa Bote kubanga amateeka ga Beni sigasobole. Yes. Ezemmwanyi zaatemwa. Ekyo bwekivaako 66 Buganda yafiirwa buli kintu kyonna ne Uganda okutwala wamu. 79 the same. 81 mpaka 85 is the same. Ne tuva 85 mpaka almost emyaka emeka gyonna nga mu northern bali kyekimu. Yes. Tulituuka ddi okubeera nga the same buli mwaka okujja kwekola ki. Tuli ku kintu kyekimu. Ku mulembe gwa Bote gwamini undi baddusa abakyoli baga Mukama Katonda ajja batuwa 74 n'abawa abakyoli ne baka abateeso ne bakola abalugwa ne bakola ki ne bakaaba. Bwetubadde mu nsiko wano Abaganda bakaabi wano. Yes. Bwetuvudde mu nsiko abakyoli bazemu ne bakaaba n'abalanga okumala emyaka gyonna. Kaakati tuli wano ate tulaba batwewerera nga BNRM. Ffe kituyitira ebunaku batusongamu mimwa. Abakutegeera nga bakumanyi nnyo baga naye mmwe mulikyusa ddi nga mutususseeko mubbye ensi buli kintu kyonna mukikoze eki. Naye gwe bagamba tolina yadde jjiiko ya ttaka. Saava siina yadde jjiiko ya ttaka. Naye ffe olw'okuba ffe tutuli eno wansi mu gulawundi ezo message bazitugamba. Kakati ezo nsaba Mukama Katonda atusaasire. Okay. Nagamba bunaku Katonda taasa ensi Uganda abannaby'obufuzi baffe abatufuga beebase obaloose bazuukuke nga baloose ekituufu ensi nga bw'erina okutambula. Abakulu tetujja kusukka wano. Tetujja kusukka wano tunakwatagana mu ndala ndowooza okuba tooki mu obwannakyemalira bwanita amongu ne banne. Inshallah. Tujja kufuna akadata kumya mpeera batukumya Katonda kuma masomoji. Amina. Basawo banyabo mbagala nnyo era mbaniriza ku Uganda ey'enkya nze muzzukulu wa Gamunga Moses Wamala ndi munnamawulire era ndafuubana nnyo okulanga buli munnayuganda afuna obwenkanya ssaako n'okufuna buli kimu nga bwe kigwanidde okubeera gamba ng'ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala. Wabula baleetedde amawulire ag'essanyu era amalungi okuva mu Ohio Health Center. Lino nno ddwaliro eryazimbibwa emyezi 6 egiyise emabega. Ne mu myezi egyo ngenzo ddirambulako ng'ebintu eby'enkizo ebikoleddwa biyitirivu nnyo gamba nga okuwa obuweereza n'obujjanjabi obw'obwereere eri abakadde b'eggwanga lyattu Uganda oba abakuliridde mu myaka. Abakadde abasobera ddala mu 300 be baweereddwa obujjanjabi, eddagala, okukeberebwa saako n'emmere eri ku mutindo okusinziira ku bulamu bwabwe eyo gye beetaagira ddala. Era kinsanyusiza ne kimpa akamwenyumwenyu n'essuubi. Wabula bakantemye nti mu myezi mitono nnyo kino kigenda kubeera nga kikoma olw'ensonga nti eddwaliro lino liri mu kazito oba lyetissa akazito ak'amaanyi ennyo ak'okubeera nga eddagala erina okujjanjaba abakadde bano, emmere, ebikozesebwa, emisaala gy'abasawo byonna bibali mu bulago. Eddwaliro terisobola kubikola bino byonna nga liyimiriddewo ku muntu omu. Tukkiriza nti bannayuganda ffenna nga twegasse wamu tusobola okuteeka akamwenyumwenyu ku bakadde ab'eggwanga lyattu Uganda okuwangaalira aba abawangaalira mu bitundu bino Mukono, Namataba, abava Lugazi n'ebitundu ebiriraanyeewo. Be nasanze olwaleero batindigga eŋŋendo empitirivu okujja okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere n'eddagala ery'obwereere. Wabula nzikiriza nti bwe tusaayo ffenna kye tulina ne tudonatinga oba okufundraisinga kyonna kye tulina tusobola okuyimirizaawo eddwaliro lino emyezi egirijja emyaka egirijja okubeera nga lyetengerera okufuna obusobozi n'embavu okulabirira abakadde bano okubawa eddagala lye beetaaga buli mwezi okubakebera
beetaaga ebyuma kalimagezi olumu ebibatawaanya bibeetaaga okuyingiza. Nzikiriza bangi abali eyo mu UK, mu America, Canada, abali e China, Belgium, Germany nawa. Eyinza okubaayo omuntu alina ekyuma oba eddagala lyewandyagadde okudonetinga eri eddwaliro lino erya Ohio Health Center ligende okujjanjaba abalwadde bano n'okubalabirira, okubabudaabuda n'okubawa byonna. Sinakindi osobola okukozesa omukutu gwaffe ogwa GoFundMe okuwaayo ensimbi zonna z'olina. Osobola okukozesa mobile money ku namba y'essimu eyo, account number ku namba y'essimu eyo, Western Union, PayPal, MoneyGram. Ebyo osobola okubikola ng'okubidde oba ng'oyogerezeganyizaamuuko ne eddwaliro lino okumanya details ze weetaaga okusobola okuwaayo obweyamu bwo oba donation yo. $1, $2, $10, $5 zisobola okuwanirira eddwaliro lino n'abakadde okubawa akamwenyumwenyu mwanatu n'okwekkiririzaamu n'okubawa essuubi saako n'okusanyukira mu myaka gyabwe egy'obukadde nga balamu bulungi ate era nga basobola okukola ebyo byennyini ebigenda mu maaso okugasa eggwanga Uganda. Nkwebaza nnyo ng'owaayo donation yo oba obubaka bwo, obuyambi bwo, obw'ebyuma, eddagala, emmere n'ebirala eri eddwaliro lino okusobola okutambuza omulimu guno ogw'obwannakyewa emyaka gyonna. Nze Moses Wamala nkwebaza nnyo okubeera nga okola ekyo ate era Mukama Katonda akunjagalire era akunkuumire ng'oweereza kyonna ky'olina okusobola okutuusa omulimu guno n'okugutwala mu maaso. Uganda ey'enkya.